ali ku mukutu gwaffe gwa Kibula Islamic Media tukwaniriza natokubera nti tubeera naawe waneeno olunaku olwaleero nzikiriza mbeere nti nkulamusaako n'ekiramusa ekirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire nti osiibyeyo bulungi gwe atugoberera aliko essaawa eno. Njagala nkutegeeze nti Allah alhamdulillah yatusaasidde n'atuwa ekyengero ekyenkuba mu Eastern nga naawe eyo bw'okifuna abali mu Central. Abatana kubeera nti mukifuna tusaba Allah abeere nti ateekateeka olwokuba yatugamba nti musabe ajja twanukula. Ate enyanukula ye ya mirundi 3 sijja ginnyonnyola olwokuba leero siri musomesa. Sheikh yamaze okubeera nti atuuka tubeere ntweyongera n'okusoma n'otujjukiza ensonga y'esswala. Sheikh Ismail Mutebi y'omu ku beggwanyiza entebe y'omukulu nga bwe twakiraba. Tujja kweyongera kubeera nti tumanya naye njagala nkujjukize nti mukulu Ismail Mutebi essaawa yonna wakubeera nti atambula alambula eggwanga afune mandeeti zammwe alaba oba endowooza yammwe butya bweri alyoke yeeyongereyo n'okulamuza ekifo ky'omukulu gwe tuli naye mukadde kakkamu ye director wa somero King Salman erisangibwawo namabasa Kabwangasi wesangibwa gwe tuli naye likwasa Qur'ani theology mpozi n'ebyensi nawankubadde nti oli yagamba nti byonna bya nsi byonna bya dunia ate ne akhira. Lwokuba mwana wattu bw'otasomesa mwana ddiini n'otamusomesa luzungu n'otamusomesa Qur'an oba oli mu hasara. Ye mukadde waffe gwe tuli naye twagala tubeere nti tutunuulira ku nsonga y'akabenje oba obuzibu obuli mu kuleka esswala oba obutasaala. Nze muganda wamwe mutabanyi wamwe muzukulu wamwe musaakulu Nagwere Amiri aliko okubeera nti tukuweereza ku mukutu gwaffe gwanene gwa Kibula Islamic Media. Tukwaniriza naawe nagamba nti oba olaba nti esente zo zikuluma nnyo ng'ozisigazza mu nsawo nga tozisaddaase gusigala na sente zo, naye oba owulira nti esente zo zoggyeko n'osaddaaka ye sente eyo gy'onoosanga ku akawunti yo ku lunaku lwa kiyama lulyeri otuba tusinkanye Allah. Kwata sente yo, kwata omutwalo, kwata nusuru 10 luteeke ku akawunti yaffe ya Kibula Islamic Media sobola okubeera tutambuza emirimu gya ddaawa. Nze kyenkola kino si kyengenda ofiirako, naawe kyokola si kyegenda ofiirako. Allah kyatwagala mu mirimu mirungi gyokka. Nze leero wendi enkyanja kubeera nti nvaawo naye gino emisomo gisigale nga gibeera nti gitambula. Naye nga lwa 10 kyo lwa 12 zo ze wateeka ku mukutu gwaffe gunene ogwa Kibula Islamic Media. So tukwegayirira tukusaba tuteekawo naye gwe olaba sente zo zikuluma nnyo sente zisigaze. Namba yaffe itambula ku screen eyo gy'oyinza okweyambisa. Nyinza ogikusomera eri 0774 45 19 45 oba 0200 90 43 69. Zize namba zoyinza okukozesa okubeera nti otuwagira tugule kamera. Ennaku z'omwezi nga 28 na 29 tusuubira okubeera ne mukadde waffe Dr. Adam Senjala ajja beera mu Eastern, ajja beera mu Mbale, ajja soma khutuba ku Masjid Nuru, abeere ku Masjid Hidaya, abeere ku Masjid Wimu ne Masjid Bilali. Tumwanirize tubeereyo ffenna mu phase 2 nga launching nga tumobilizingira Kibula Islamic Media. Ekino tukijje mu ddiiro ekyekamera tukiyimbira emyaka 2 myaka 3 nedda tukigale ku luno Dr. Wanagira insha Allah bidhin rahman. Sheikh yamaze okubeera nti atuuka katutwalekane n'akakusa okubeera nti tumwaniriza tusasa okulaba ku mukutu gwa Kibula Islamic Media. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Naam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nsanyuse nange okubeera nti mbasanga omulundi ogwokubiri. Alhamdulillah. N'abatulaba bonna ku Kibula Islamic Media channel zonna YouTube, Facebook,
Twitter. Yes sir. Mwenna mwebale kuba nti gye muli Alhamdulillah nga muwagira omukutu guno. Yes sir. Ogwewaayo okubeera nti gubatuusaako obubaka bwa Allah tabaraka taala. Tusaba Allah abeere nga ateekamu obwangu ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Byonna ebiruubirwa byaffe n'ebiruubirwa by'omukutu guno tusaba Allah abeere nga abigaziya. Amin ya Rabbi. Olunaku lwaleero Yes sir. kanyumiro kaffe kano tuzze kulaba ku swala. Ku swala. Swala. Eswala gye tumanyi eno seeka. Swala eyo nzibu. Nzibu etya. Nze mbeera mabega wa imaamu. Allah. Kyova olaba Allah yagiteekawo mu mpagi 5. Naam. Gye yalekawo nti yo ya empagi zino 2 za kuddiŋŋana buli kaseera kubanga nzibu. Empagi 2. Empagi zino 2. Empagi ziri 5. Yes sir. Ez'obusiraamu. N'ezisinga ojja kuziraba nga zo za sizono. N'ezino 2 zo za deire. Tetuzimanyi, nze sizimanyi. Shahada buli ddakiika. Shahada buli kaseera. Eno gye batooza omuntu nga yakasiramuka. Yakasiramuka buli ddakiika. Kubanga tuba tugenda bwe baaziina. Mulimu shahada. Okay. W'omala okufuna wudhu. Yes. N'ogiddamu. Okay. Shahada eyo nyini. Mu ebifo ebirala bingi nga yo buli kaseera omwana Adamu agireeta. Shahada. Kubanga kyekintu ekyangu okwonooneka. Tomanyi oyinza okuba we wayitidde. Kigambo waseeredde katono nnyo n'ova mu siraamu. Okay. Kati kyova olaba yo Allah yagiteeka mu bifo bingi buli woyita wonna wonna ojja kulaba nti ebeerawo. Bifo bingi nnyo ebirimu la ilaha illallah kubanga tujogera. Eswala nayo Allah n'agireka nti buli lunaku. Soba bagiyita swala za buli lunaku. Kulwaki gwe mulimu ogukyasinza okuba ate omuzibu nagwo. Soko nzeeko emabega katono. Nze nga bwe nasiramuka bwe nazaalibwa nga ndi musiraamu. Shahada yasooka temmalira. Tekumalira. Oyinza okuba wagyonoona dda. Nga musiraamu nabwamu. Nga ovaamu dda. Kiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa mina nnasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah yagamba nti mulimu abantu abalowooza nti basiraamu. Bo bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. N'olunaku lw'enkomerero naye nga tebabangako bakkiriza. Nga tebabangako obukkiriza nga babwonoona dda. Lwa shahada. Shahada eyo nga wagitta dda. Okay. Oyinza okukola kantu kano omanyi shahada eyo eringa olaba amata. Buli kaseera omuntu afumba amata aba yeeraliikirira. Katono nnyo. Checking alaba. Tayagala kagwemu n'akawuka. Yes. Ate kayinza okukola ki? Kayinza okugwamu. Negakata. Sefuliya litanga 2. Negafiirawo. Akawuka katono nnyo kagono. Shahada kigambo kitono nnyo. Kantu katono nnyo kajono. Okay. Nova musiraamu. Okay. N'olw'ensonga kati yeetaaga kwegendereza nnyo shahada. Mu byoyogera ne mu byokola. Okay. Naddala mu byofulumya. Byonoona nnyo shahada byofulumya. Mu byenfulumya. Okusinga byokola. Okay. Kyova olaba yo yakuwatula ate oba obufuluma era n'oyatula. Kati abantu abasinga shahada ojja n'omusanga nga bambi obusiraamu yabuvaamu dda. Naye nga tamanyi nnyo omusiraamu gwe twaliko mu meeting nemugaa nti munnaye embaga bidongo bino nabbi naga nti tombuulira geno mu mbaga ya nabbi. Subhanallah. Ya nabbi yeetebeeramu ki bidongo eno si ya nabbi. Allahu akbar. Kati omaze okukakanya ki omubaka. Basahaba lumu baali batambula bava eri omubaka n'atuulamu eyatuula bane basiga nga balwana. Bawo ne bavaayo ne bajeejamu. Temulimu bannaffe ffe tulwana nnyo ate bo tebalwana ate basinga okufuna ebingi. Naye nga baali bajeeja mubaka waani? Wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kul abillah
wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un amateeka ga Allah ne Allah n'omubaka we wadde mujeeja la ta'tadiru temwejjusa temukola kikati kafaltum ba'da imani mazo kafwa Allahu akbar kwogera bwogezi wali nti mulimu abamu mu ffe tulwana bo batudde butuuzi Allah baali bagamba nabbi nga bamujeeja nga ya alagira abawa guidance komanda alina kubeera nga abawa guidance ne watatuuka wali ku gundi yes front line ne watatuukayo ne bo bano bamujeeja kitegedde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala nti yasalunaka anil anfal baba kubuza ku migabo kulil anfalu lillahi wa rasul bagambe nti eminyago gya Allah nani ne rasul n'omubakawo kale baga nti fabalo abeera ku front naffe tuyiko tegedde bo tebalwana Allah naga nti omubaka wange mbadde mujeeja Allahu akbar ateeka ga Allah ga mujeeja Allahu akbar temuddamu kugira maze okuva mu busiramu kati mu bulamu bwe tuwangaalyamu kantu katono nnyo kakujja mu busiramu Allah agabanga kiralu Allah mulalu Allah mufudde omulalu Allahu akbar tetubikozesa ebyo naye nga abantu babikozesa mu bulamu obwabwe n'atamanyi kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam shiriki gwe ntiiso abantu bange okusinga ennyo shiriki al-asghar eyeekwesi abantu abasinga tebamumanyi singa tabadde driver kucyanga mmotoka tubaye tuwedde tegeera driver ono ffe tugamba tutya singa tabadde Allah kuyambako driver ono kumuwa maanyi tubaye tukoze ki tuwedde wallahi singa tabadde gwe seeka nagweri kujja nwadde ensuza enjala subhanallah ekitegeezo gyewa Allah takyalina busobozi kati nze joni alina amaanyi nze w'amaanyi kiraba kiba nabbi Musa alayhi salam olubuto olwamuluma Allah namugamba nti genda ku muti ogwo ofuneyo ekintu Allah nadamu n'aluleeta Musa alayhi salam oli yasaba Allah nti olubuto lugwaki aye kuno teyasaba genda direct olwokuba yali alowooza ategedde eddagala we liri okufuna nayenga nadde wa Allah ayi Allah nga biganye namugamba ddayo bikumalire akitegedde ddayo bikole ki Allahu akbar nga tonnaba kumira ddagala liri sooka okole ki mugambe Allah nti ayi Allah bulwadde buno bunnuma n'omusawo ono talina maanyi gakola ki gajjanjaba gamponya mbadde nkusaba omuwa obuvumu azijanjaba kati ogyewo oli wadde alina kyagenda okukukolera ale si kugamba nti ate kansigale nange kansabe busabe ale sijjagenda mu ddwaliro kati shahada kintu kizibu nnyo oyinza okulaba nga ggwe omusiraamu kyova olaba nze ntira nnyo okwebuuza lwaki mu kabbuli gwe omuntu gwe tutadde mu ssanda bamalayika bakulabe tukusaalira mu busiraamu bagenda kukubuuza nti wama diinuka ng'ate zimanyi nti mbadde n'embeera zogiddemu kati saa zino oli womubuuza nti omuntu ki musiraamu kubanga enyambala naye bamalayika bo banaaba tebategeera gwe babuuza nti ayambadde sanda tagidde mu keesi wallahi mulimu abantu betuteeka mu sanda nga beetaaga keesi saballa atutaase amina mulimu abantu betuteeka mu sanda nga badde beetaaga keesi naye nga mumulanga agenze mu sanda kyova olaba ebya Allah obukkiriza Allah ye yamanyi ye yamanyi ani omukkiriza Allahu akbar gwe teweewaananga wa a'lam biman ittaqa yamanyi ani asinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala oyinza okwerabanga asinga okumutya naye nga tomutya wallahi kati ensonga gye tugenda okwogerako mu kaseera kano eswala nayo nzibu byebintu ebibiri bibadde otugamba ebintu bino bibiri kyova Allah yabirekawo kubeera paka buli lunaku naye kati eno zaka ya mwaka sawumu hijja mulundi gumu Allah ajaga mulundi gumu hijja ate mulimu abantu Allah bagenda okuwa nti ebiseera ebisinga nga zino zonna ibada 3 yazivaako nga yasigaza 2 zokka tasiiba alusa mulwadde talina ziwa zaka talina zigenda maka kati asigaza ibada me 2 ezimutwala mu jjana
Allahu kala atozi ozigayaliridde. Allahu akbar. Wewe Allah gwayagaza zonna ttaano zikolebwe. Shahada alina ogitoola asaale, mugagga alina okuwa zaka, alina obusobozi obugenda e Makka, ate alina kusiiba. Zonna ng'azikola. Kati nze Allah ansaasidde mu bunaku bwange akwadde 2 ngume ku shahada na swala. Allahu akbar. Ate waliwo abaaliwo nga bo balina shahada yokka, kati nga Khadija radiyallahu anha yali tennabakukka. Abo abasooka obusiraamu nadde ne Makka bo baali ku kyeki kimu tola shahada nga yayingira jjana. Allahu akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Kati naye esswala Allah mulimu era n'abalala nasigala nga Allah subhanahu wa ta'ala shahada yokka gy'asigazza mu bulamu. Wallahi kati omulalu saa zino ogwira wano eddalu obusiraamu bwo oba bukomye oba wakoma ku shahada. Kati shahada yo yokka yekuyingiza ejjana. Allahu akbar. Allah agenda kukubala ku shahada eyo gye watoola. Allahu akbar. Ngira ejjana. Kibawoko okugamba nti ya Allah nsigaliza shahada shahada yange nyingira ejjana. Allahu akbar. Nga ddalu wagwa kati oli awo tebakubalaako birala woofiira awo bwetukuziika oli musiraamu kubanga shahada gy'obadde olina ogirina. Kati esswala omuntu agigayaalirira ensonga tugenda kulaako nnya zokka. Yes. Akabenje kanene ku muntu ayeka esswala kubanga mulimu ekintu Allah subhanahu wa ta'ala ogamba nti omubaka wange ebibu yasindikanga lusimu naye kyatuuka ku swala yamu invitation namuyita omuganja tegedde jankuwarushi sokojje namugamba nti ene swala mbadde nsobola ogisindika ne Jibuliru nekutuukako giwa abagoberezi era Allah yamugamba nti ndaalise ku bagoberezi bo swala yekuleese wano si kirala. Nabbi yagenda mugulu kiba swala ne hijja baleeta buleesi somu bamuleetera buleetezi. Kati ekintu okuva nti kimusitule kimutwale mu ggulu gwokeere ku makya okiragajjalire olaba ddanga ekintu tekirimu ki kyova ebiseera ebisinga ekintu kyotaddemu entuuyo n'ekintu kye bakuwadde obuwi kyensizamu entuuyo nkikuuma nnyo okiba nnyo n'ebirowoozo nnyo okusinga ekintu kye bakoze eki kye bampadde obuwi. N'olw'ensonga eyo kati omuntu yenna agayaalirira esswala nga yasitula omubaka n'emutwala mu ggulu Allah n'agimukwasa manya nti Allah agenda kulwana wakati wo naawe gwaleka esswala kubanga kintu si kyakuzanyirako. Esswala zino zaali 50 5 twalina kusala 50 netusala 5. Nabbi Musa alayhi salamu namugamba nti Allah akuwadde kinti Allah ampadde esswala 50 namugamba nze bampeezi kumakyana lwaggulu naye zabalema. Naddayo wa Allah nakendeeza naddayo paka wezawereza 5. Nabbi Musa amugamba addayo era omwegayirira akendeezeeko nyingi nnyo nyingi paka wamugamba nti funyeemu ensonyi. Allah namugamba nti akokka ak'ensonyi k'ofunyeemu obutadda abagoberezi bagenda kusala esswala 5 ngenda kubalamu 5. Buli swala Allah azibalamu nti osadde esswala 10 buli swala emu. Allah. Kati omuntu waleka esswala aba alina ekizibu kyaliko. Kati kisookera ddala akabenje akasooka ku muntu aleka esswala ebyenfuna bigootaana ke kabenje Allah kasookerako. Ani kati omuntu yenna ng'oyagala okumubonereza ewaka olaba omwana ng'agaanye okusaala wekwata ku byendya ojja kulanga abantu baterera. Omuntu omumma TV anagende wa neighbor alagirabe ne mumma ekyeggulo olabe. Kati Allah ng'ayagala okukutereeza obulungi mu layini akwata ku byanfuna byo anti bye bikuleetedde okuba nga oleka esswala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala akendeeza baraka mu byokola byonna nabijjamu baraka buli weŋŋaana okusaala lwogaana okusaala
buli kyokwatako oti kifa kyova leero abantu bali mu kkaaba edda bakadde baffe balinga baagala nnyo esswala swala nga weetuuka ajuwa ki zino jjajja wange waliwo omukolo ogwaliwo esswala neetuuka n'agamba muzikize ebintu byammwe mula kusaala muzikize oba mbaga saagala kumanya tumale kusaala naye leero osanga abantu nga mu mbaga tekuli kwagenda y'embaga tekuliiko swala kika nti esswala ya bulijjo embaga ebaawo kaseera katono omufikisingamu akaseera k'okusaala ne musaala kubanga kiri kye mwagala embaga eri gye muliko mwagala baana kituufu ani agenda obawa abaana Katonda kati abaana abo okubanga bagenda kubaamu omukisa ani agulina Allah kati waki temusoose kugamba nti katukulembeze ebya Allah tuba embaga zonna ezivudde ku mulamwa bwe zitunuulire zirimu ssente nnyingi ate zifa mangu nziraba bwe zitunuulire embaga ez'amaanyi ng'ebiragiro bya Allah babijjeemu Allah nga naye avaamu kati leero osanga abantu omulembe guno tukoze nnyo naye tetulina baraka buli omwaka abaka ssente temuli anti Allah yajjamu ebibye butasaala okola ku leediyo kituufu leediyo kikintu kye bayinza okukuggyako nesigala nga kiri ati kirina mugaso ku leedi omulongooti ne bagukuggyako ne bakulekera ebisigadde ate kati abantu banaabawulira byenjogera ekimu nensala Allah yekyakola akulekera bizinensi yo tinyina edduuka na fakitole yekyakola jambo jja baraka ng'ateeka wali nga buli kyokola kyonna tekiri mu makulu bizinensi nesigala ng'eri awo naye edda bakadde baffe wamusanga ng'alina emmwanyi emiti gy'emmwanyi 5 alina ebitooke byelusukulu oluli awo balya kye baagala emiyembe gibala bwe gyagala buli kintu nga bakifuna mu kaseera kubanga baali bafaayo nnyo ku kigambo swala baraka Allah yaziteekamu naye kati swala twagijjawo abantu beefuula bize Allah n'ajjawo naye badde ndowooza seeka okufuna baraka omwana wange wemba nzadde lwe lweza lwemunaaza nedda omwana newomusalira akeeka yenga wetwayogera naye ngaesswala evudde mu bulamu bwe kireetera Allah okubanga baraka zonna azijjawo n'omunaaza olweza n'omunaaza biki byonna naye esswala nevaawo kyoba abasajja abasomaali batunuulire omusomaali omusanga agaayo ebikoola bye naye esswala olutuuka abijjamu n'ateekawo n'agenda n'asaala kituufu bayimiriza emmoloka awo ku kkubo n'asaala naye munnayuganda ayita ku muzikiti buliiti wallahi nolaba nti abasajja balina ssente naye nga zirimu omukisa kati gwe bala ku kkubo okwo nakugamba nkululimu obaleko petrol stations z'abannayuganda mekezi ntono seeka babasomaali bategeera nnyo esswala oba aliriddawa swala kati ffe bannayuganda esswala ne tugivaako nze nagamba abantu mutunulire abasajja abasomaali abo ewaabwe bali mu masasi fone waffe twebaka tulina n'okusumagira tulina mirembe naye ate tetulina ssente naye abasajja abo abawarabu ate ensi eziri mu bunaku ziri mu kulwana buli ntalo ate batusalira odhiya batuzimbira emizikiti okunoonyawo omuzikiti gwa munnayuganda nti guno yagwesimbyemu aba munnayimani tegedde kati Allah ebyaffe yabijjamu baraka okunaaba kusoma kunguganya okusaala ng'ajjamu baraka osoma n'omalako noonoonya emirimu ebigaana oba naazikuwa nga ssente bakuwa za bulumi walimu okulya az'amaanya n'otafuna kati esswala nga twagala okufuna baneka bizinesi ko katono naye nga wallahi esswala ogiwa ebiseera ojja kulaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekamu ki naye ate oyinza okugamba seeka nga nze ensaala emirundi 5 naye era biganye kati abakwetoolodde obagambyeko baana bange mukyala wange omukyala we ayinza okufuuka ensonga Allah n'akunyiigira kuba nabbi yagamba nti Allah anyiigira omuntu omu naye n'anyiigira generations 7 ezimuvaamu
ate Allah n'asanyukira omuntu omu n'asanyukira generation 7 eziva mu ntoyi. Kati gwe tuna Nabbi Ibrahim alayhi salam, Ismail olunyiriri lwavaamu, Allah lwonna yalusiima abawarabu bonna. Allah olaba n'abakyotala abalimu omusaayi gw'obulwa naye era obalaba embeera alhamdulillah okiraba. Kati ate oludda lwe olwa Ishaq abaisirairi Allah yabanyigira naye era obalaba paka generations 7 ezirina okuyitawo. Kati Allah buli wasanyuka ng'akuwa byoyagala. Kati wetuba twagala baraka mu bye tukola tuve mu kaaba tusaale. Swala ye solution. Swala kyobala abasajja wali aba Egypt Musa wagenda okubakima namugamba Musa omusajja atuyisa bubi tukoze tutya Firauna nga atumazeeko emirembe. Allah mugambe. Allah yabaga nti umma mwagala mubeere mu mbeera ennungi. Firauna mubataasi kindi mukoleki waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat. Enyumba zammwe mutegeke ebibula musaale. Sigadde mubindekere. Ate basaala mmeka? Firauna ng'akyaliwo ngasanyibwa Allah mujje. Gade bakubye wadde n'essasi n'erimu tebakubye ebibi tebalwanye. kubalagira kusaala. Allah n'abadde naye nga baali mu mbeera enzibu. Allah n'abagiramu embeera ey'amanakunaku y'ebizibu basala. Nimba sahaba enjala yamuluma ewaka aga ya Rasul enjala ennuma bera bintu biganye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti genda gwe ne mukyala omusaala najja na sunna Allah nakomayo waka waliwo akaliwo nti tewali nabbi tayinza kulima ne baddayo ne basaala paka omukazi aga nti ku lubengo luno lwe basizangako eŋŋano bagenda okusanga waliwo eŋŋano evaayo. Subhanallah. Allah abaliisa tegedde buli wetuyimirizaawo esswala Allah atugabya ne wabadde tosuubira nakuwa wabadde tosuubira kituufu. kati esswala mu bulamu bwaffe evuddemu ebizibu byonna bye tulina swala. Singa abantu tunabaga nti mudde ku mulama gw'esswala kyovula mu Buganda awo kabaka yateekawo etteeka ng'okusanga baayinanga ejjinja odisanga teritobye saa musanvu bakubuuza osaliddewa tofuna wuzo. Kabaka yateekangawo etteeka abantu balina okusaala n'okusiibanga kwa mpaka. Bwe wava kakolokoota abakakolokoota bawulira yali gurupu oyo yali mukulu akulira abantu abataagala kusiiba. Kati obulaba emirembe balina mingi okusanga nga ejjinja lino nga teririiko mazzi tegedde swala tusadde. Omukazi akimanya asaala abaana basaala natataasa baraka nebeera nti kantu kabalina butono naye nga ate bali bulungi. Ffe leero tusomye nnyo tulina buli kimu n'ebizibu. Kati akabenje akasoba ku muntu aganya okusaala Allah riziki agikwata agikalubya ebeera ya kyobalaga maisha tandanka bulamu bwakanyivu. Omusajja asima toilet fuuti ogenda okufuuti emusiringi kasanvu wallahi afuna decent ate nazo amaze okuzifuna afunye tugeze emitwalo 2 essaawa zino emitwalo 2 ebintu byoguza obikwata mu ngalo wallahi. Enyama yokka abaana kulya ku nyama gumu bbiri eyo kilo ate oyina emitwalo 2 nsigeza kanaana kilo y'omuceere 14 14 tekulina manda ate ne transport simuyina nzizaayo anti naye dde omusajja ayinanga siringi 1000 nze nalyako paani ng'ensi ekyalimuko baraka siringi 5 bupaani butaano. Allah siringi meka kati leo kapaani kama siringi 5 kilo ya sukali yagulanga siringi 15. fatuvunaana president ani kati president embeera yagitadde nti abatadde mu mbeera tebataaga kubaga musaale. Tuva kati ffe twaga tugaba bannaddiini mwongere amaanyi mu bantu bali basaale. Abantu bwe basaalanga buli kimu ebintu bitereera. Era obubbi buno bwonna bwolaba buli mu nsi bantu kugaana kusaala. Kubanga esswala eno egaana omuntu okubba egaana omuntu okulyaza ekugamba tokola
kugana ebibi tanha anil fahsha'i wal munkar. Ensonga gye tumaliriza nayo era tunyazimaliriza esembayo nti omuntu buli wagaana okusaala Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo ng'agenda kufa mu kaseera k'okufa nabbi yagamba nti Allah amuleetera ennyonta wanje ennyonta nabbi yagamba nga naye bakuwa amayanja gonna oganywe tewona akaseera ako ng'ova mu bulamu bw'ensi nabbi yagamba nti omuntu ono Allah amuleetera ennyonta nga neomuwaga yanja anywe tasobola kuba nti ennyonta amazzi agamala ennyonta. Kati nkaseera kano just nga bakujja mu bujja mwoyo omuntu nga tasaala ekifaananyi ky'oba olimu kibi ky'ogwendedde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kya bunyoomoofu. Nabbi yatuuka n'okugamba nti omuntu yenna agaanye okusaala mu mbeera z'afiiriddemu tetumusaalira. Allahu akbar. Tetumusaalira kubanga oli mu kifaananyi kya bunyoomoofu obutasaala ako kifaananyi Allah kyasooka okuteeka mu kunyoomooka mu kufaako ofa enfa nga mbi ate ne mu community n'oba munyoomofu. Nina omuntu gwe baagaana okusaalira naye buli omu yavaawo abantu tandika okusaala kiruma teriyo kintu kiruma kyuba nabbi yatuuka nga ku gundi n'agamba nti omuntu wamwona alina amabanja sallole akheeko musaalire munnammwe n'agenda district aza atuuke ku mukolo agaana okusaalira mayitiyo nange abeerawo mu kusaala olabye ekifaananyi ky'olimu ekinyoomofu kati omuntu gwe ku nsi Allah akuleetera enfaayo gy'ogenda okufa tusaba Allah tutaasibe ng'enfa yakunyoomooka ofa olina ennyonta ofa mu kifaananyi ekibi. Kati nsaba buli muntu yenna aveeyo atandika okusaala kubanga nze nagamba abantu mulimu abamu abafulookinga abaseeka ne babasaalira n'omuntu nga tasaala n'omusaalira kiringa kuddira airtime wa Airtel omuteekwe mutini tagenda tayingira sala tusaasira abiri harabi tweyaze mukadde waffe Sheikh atunyonyodde nsonga atuwadde 2 atusuubiza nti nsonga ziri 5 naye tusuubira nti akyeyongera okubeera nti atunyonyola ku nsonga ey'esswala. Tukkirize tubeere nti waneeno we tunaabeera nti tusibulira tuddemu nate omulundi omulala naye gwe asana kubeera nti ofuna gas toyonoona environment wefunire Save Tree gas ajja kukolera bulungi nnyo mu kibuga ekyambaale basangibwawo Namakwekwe awali former town side ng'essomero wono basanga babeere nti bakuwa gaasi omulungi. Sheikh tubeere nti tusiibula tuveewo wano. Alhamdulillah bannange mwenna tubakubiriza Kibla Islamic Media omulimu gwekola munene naye nkyawulira ennaku okuba nti tukyali ku mulamwa guno gwe gumu abasiraamu tusobola ne bakobugayaavu nja kusaba nti ffena tuveeyo kamera nga zino ze batugamba okukola singa kati omuntu awulidde kusala essaawa zino kituufu kamera yo natandika okusala singa abantu 5 neswala eyemu ne bali 5 naye ku mutwalo gutya gumu gwokka kati nja kubasaba insha Allah buli omu abeere nti avaayo aweeyo kyakola ki kyasobola ne dokita waffe agenda kujja insha Allah mu Mbaale tumwanirize tusobole okuba nti twongera ettaffaali ly'amaanyi okulaba nti omulimu guno gugenda mu maaso. Tubeebaza saba Allah abawo obuwanguzi era ajja kutuwa obuwanguzi kubanga yeeyimirira kuba nti daawa agiteekamu amuki amaanyi bw'omugaana okukola ye ng'akola kasita ogaana nga yajja kuleeta omuddu wogwo nga nti genda wallahi abala abagalire bweru tegedde agambe nti kati waliwo omuzikiti gwa Amin gulirira gwali gumaze banga Allah aleeta omuddu ogwo kuva Taki nagalirawo abalala agaa nti muguleke
kati obanga okyalina chance nga tannabaleeta bakyali abamanyi wallahi asobola okubaleeta ogwo n'atutwalako empeera zino kinja kubasaba nti nga tetunnabagira kutuggalira bweru tuyingiraawo inshallah sabalakize barakallahu afiku barakallahu tuyanze ge mukadde waffe Sheikh Ismail okubeera nti obadde naffe takumira mpeera abatukumire era wenyini tetugenda kubeera nti tusuukawo omwana musomese eddiini musomese Quran musomese oluzungu bwona omusomesa oluzungu ojja kubeera nti ofunamu ng'ate osuubira okubeera nti otwala omwana we waba naffe aba King Salman wali eri ekkabwangasi enamba z'essimu ezitambula ku screen ezo zikozese ng'engabo yo musibe bulungi mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamic Media Qibla Islamic